The man nga batubulira okuva wa gye batandikira mpaka kati wano we batuuse okubeera nga bali mu bulamu nga ddala omuntu abalaba agamba nti ye gundi ali yaddeko bamami bano bakoze ebintu eby'enjawulo baba batandiseewo emirimu babeera bakutte ku bulamu bw'abantu babeera bazzaamu abalala essuubi era nga manya gange Mampita Sharita mazima wanvu nga nze nno nsangibwa wali eri ku Sharita's Bridal World ku Nkoma Road Wakoma ekizibe bakiyita Cell Complex tusomesa abaana enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 tulina gowns changing dresses made dresses gomesi z'abagole okwambaza kw'abagole kwonna ne saalooni byonna tubisanga wamu n'okulaga emikolo ku TV tuli ku Delta TV programu eno eyamami yakolamu ebeerawo buli lwamukaaga ssaawa zibeereemu mpaka 2 oba wagisubiddwa nogirabira ku YouTube Sharita Show leero nno tuli wano omukyala ono twali awo ku Facebook n'obeerawo omukyala eyakomentinga nagaba bannange mbalabye nga muleeta bammami ab'enjawulo naye waliwo omukyala gwenzize nga ngoberera bamuyita Miriam akola kugamba akoze ebintu ebiyambye abantu ab'enjawulo mu community ate takomyeko n'atandikawo ne kampani ey'omuzigo guno gwenkutte baguyita Kwate Quality Gig ate nga yabadde yampeerezaako nga tukyayogera kasimu nentesitingako guwonyisa emmere akawoowo tuli naye mukyala mulungi nnyo anyuma okutunulira era ndowooza bakasitoma basimba layini omanyi nendabika nayo ereetera bakasitoma okujja nyabo tusanyusa okulaba ku Delta TV kale nyabo nsinze ennyabo sibeetya nno nyabo bulungi nyabo gyebaliko kale dear oli so smart. Thank you. And you look so beautiful. Thank you so much. I like your skin. Thank you. Nakaviri nakuba kakoze bulungi. Enyawo wembeera. Ino uniform nga ya class. Uniform ya company. Okay. Kati nawe boso jambala. Pananga nti no nze ndaga ekifaananyi kya company. Okay. Wendaga wonna. Oba mu kyaki oba njambala mu kyaki ngenda mu tawuni wonna oba ngenda kutwalira kasitoma muzigo njambala njambala nga sambadde suuti banjambadde uniform ya company. Okay. Lwaki obeera ojambala? Kubanga I'm building a brand. Okay. Omuntu bwandaba walaba t-shirt naye okola ki? Yo t-shirt nga nnungi okola ki kati tandikirawo ne marketing omuzigo gwange. Okay. Yes. Kirungi. Yabo tweyanjulireko amanya go gonna na biki byokola ebyaleetedde abakyalo ogamba leeta omukyalo oyo asaanidde. Neyanziza Sharita. Ekisooka nsanyusa okulaba. Kale nyabo. Like physically mbadde nkulaba ku TV nengamba bambi oyo mukyala. Kati nesiimye okubanga nkukyaziza leero. Ennyabo. Amanya gange nze Miriam Kwate. Ndi mukyala musomesa. Okay. Habuna basomesa goli mulungi nnyo mama. Omusomesa ali klasi bwati. Mukyala musomesa nsomesa abasibe Ruzira. Bambi kirungi nnyo. Kati mu free time yange nkola omuzigo. Ndi nanyini wa company Kwati Investments ekola omuzigo okusingayo obulungi mu nsi yonna. Akagambo kalungi. Munsi yonna. Lwaki ogamba nti gwe gusingayo mu nsi yonna? Banange bakasitoma bangamba kubanga nina bakasitoma ba high profile like ministers. Kati olaba minister ntayagadde omuzigo gwe nagamba sikyaddayo mu supermarket ngenda kubanga ondeetera. Ate nga baminisita babeera batesitinze wangi bwakooneramu. Kati gwina okubeera class. Kuteekamu amaanyi, kuteekamu obuyonjo, kuteekamu obumanyirivu kubanga nazaayibwa mu muzigo. Kati manyi omuzigo omulungi n'omubi, nze nfumba omulungi gwokka. Kituufu. Ate naffe edda baatugamba ng'omuwala ng'agenda okufumbirwa bagamba bakusiiga omuzigo. Bwe nagwo weeguli naye si guno. Okolayoko gw'okusiiga abagole? Abagole bayithawo babadde bagunsaba naye gwina emitendera mingi. Tewaliwo ngeri gye guwunyamu. Kati oba okolera mu nnyumba nga muno.
si kirungi kubanga gulina akawowo akalala nga si kano. Okay. Kati kutulye buli guno gubeere munda bemba nfunye awantu nga wagazi nyinza okuteeka kwako kantu nembakolera abagole naye kati sobola gukolera mu nyumba yange. Kati tugulye buli tunyirire nga nyinigo. Kituufu. Bakuzaala ludda wa mukwano? Banzaala Kazo district now. Kyalo bakiyita Bugarihe. Okay. Wa mwami Birakwate n'omukyala wa Frank Birakwate n'omukyala Naomi Birakwate. So omwana ow'okutaano. Igwe last born. Waliwo abanzirako babiri. Okay. Ng'ofaanana nga last born. Nedda. Wasomera ludda wa? Nasomera Bugarihe Primary School. Nembayiza ekyomusanvu ku Kazo Model Primary School. Nengenda Kazo Secondary School. Bulemba Secondary School. Masomero gamangi. Nengenda Kibura Girls Secondary School. Nga wakyusanganya amasomero kyekyalingawo. Waliwo ensonga naye sobola zigenda mukati. Okay, it's okay. Bambi. Nemala nengenda Makerere, nemala nengenda UMI. Nakamala UMI Masters. Oli mukyala eyasoma. Kiki kyojjukira mu bulamu bwo obwa nursery awo? Saasoma nursery zigenda kuliima natandikira mu P1. Wagisomera waka nti abazadde be basomesanga ewa? Tata waffe yali asomyeko kati nga tetunaba kutandika emyaka ng'etaano awo natandika okutuyigiriza. Kati by the time ogenda mu P1 nga number 1 to 10 ozimanyi omanyi okuziwandiika like those basics twali tuzimanyi. Kati wotuuka eri mu P1 ne bagamba wegenderawo tebakuteeka eri mu b'okuzannya oba kiki ogendera eri mu P1 ng'omanyi. Wakola ku interview? Oba yali ekuyingiza P1 bakozesayo interview? Bakozesa interview ya kuwandiika musi. Interview ya kuwandiika musi? Nawandiika wansi. Teacher n'agamba Katonda amanyi agenda mu class. Bw'obanga osobola ye interview twali tukola. Wawandikawo kigambo ki ku musenyu? Enamba 1 to 10. Ewaka mwazigattanga mutya ennamba ezo? Bakulondesa ku kyokolo ku buseke kiki? Ku sticks, like sticks. Kubanga twali mu kyalo. Kati twakozesa sticks ne tubala engalo. Nobala ne buno bwonna. Bambi. Okay, teacher ki yali mukwano gwo mu nursery? Era wali osinga mwagalako mu P1? Yes, mu P1. Saamufunako naye yasooka kuba mukwano gwange yali nga mu P4. Nanyegombesa obusomesa. Yakola ki? Yali nga anti wange ng'asomesa Oluzungu ate ng'abeera smart. Ng'olaba kyakola kimanyi ate tagenda mu bintu ajja n'asomesa n'abuuza kiki ate nemulaba nga mugobera bulungi naye ng'akuba. Kyekyakwaгаza oyingira obusomesa kuba abamu bagamba nange njagala nyingira obusomesa nkube ku baana. Nedda nali njagala kuva ku oyo ate nenfuna n'omulala ku high school bamuyita Mr. Ntungwa nga buli kaseera like ampita ku discussingira abalala. Discussinga abalala abaana ne bagamba kati nagamba ogenda kubeera musomesa. Era bwe namugamba nti nagenda ku Makerere kukola busomesa yasanyuka nnyo nagamba nakulabirawo calling yo. Era nange ndaba calling yange kubanga mbwagala. Otegera otya nti eyo ye calling yo ng'obadde okola ekintu ekyobusomesa? Anti bwe like tekyankalubiriza nnyo nga tikyampise kugenda kudiscussingira abalala. Geography nali ndiscussinga nnyo abaana ne bagamba ate enamba eno ate eri Volcanisty yona nga discussinga British Columbia yona. Kati nembwagala natuukira kugenda ku Makerere kujuza course najuza course eyo ey'obusomesa kubanga points nali nziina. Tewateekako nti oba second choice oba third choice? Era bampita ku tourism ku government sponsorship ejinja eyo nengaana nengenda Makerere nenkola okusomesa ku private. Sirabangako muntu ayagadde kubeera musomesa ate naddala ng'afaananangako.
bamanyi baba balina kubeera nga bambadde biwanvu tebabifaako naye laba otwala it's about decency. It's not a must that oyambala biwanvu naye at least below the knees kubanga tolina kutemutinga students. Okay, osomesa subjects ki? Somesa Luzungu ne literature. Lwaki Luzungu? Nakugambye kuba kwoli wa P4 bamuyita Teacher Joy Nwagaba kati akyasomesa kati navako ate ne O level literature twagyesomesa tetwalina musomesa naye twagyesomesa netuyita nemuyita okay walwagala bwagazi ng'ofuuwa Oluzungu ate n'ekirala twakula nga taata waffe alina ebitabo bingi mu library nga nsoma like I would be reading all the time so ndowooza kyavako ekyo. Reading culture erina gyeyambamu engeri gyeyambamu abantu omuntu nga eyamba etya oba abantu bagenda nagamba yeesomesa nnyo obutabo oba abeera asoma bwaki ojja olaba omuntu asoma nnyo like who reads a lot n'omulala tasoma nnyo waliwo enjawulo ono abeera exposed ne bwebeera like parenting aba ali exposed ne bwebeera beauty aba ali exposed like if you love reading you read almost everything nga nze ngula magazines ngula newspapers ngula biki byonna nyoba bridal magazines I read even if I'm in this profession I read to get exposed. Kituufu kati obeera wanjawulo. Kiki ky'osinga okujjukira mu secondary life yo? Secondary life yange aki ekyogamba nti obulamu bwange obwa secondary bwali munnyo kino natandika okwenjoy daddy waffe yali strict nnyo nnyo kati I was not outgoing. Nali awo nga nsoma like I was aiming at grades saali kugenda nnyo obweru like kukyakala kati ne ku university saakyakala okikakasa ku university ku campus bano babeerera nga bali free nali mbeera waka nga ngenda mu lecture nenvayo nengenda waka. Kati kiki kyojjukira ku campus kiki kye wakolayo? Lectures n'emikwano tejayagalanga kutwalako out? Nedda. Sigenda kulimba sagendako out kale ku university. Kiki? Kukyaki ku missions twagenda ku Arusha kati wakanga ngamba ngenda ku mission awo isoke naye bagambe nti ogenzeewo awalala tebakukiriza. Kituufu kati nakwira mu mbeera eyo tewali byenzijukira byamaanyi. Wabeeranga kale ate munayo omuntu bwakulaba alabira ddala omuntu ali outgoing. I just started because of business. Ate n'ekirala nagendako Miss Uganda nga maze university. Kiki kyakuleetera ogenda Miss Uganda? Ku mbeera eyo gye nkugambye nali bwentyo nga so much of an introvert nga ndi awo nga mbeerawo ne munyumya nze nga ndi awo nga mbalaba. Kati bwe namala university sayina mulimu ngamba kangendeyo just for adventure. Oba waliwo abaali bagamba Miriam banange oli mulungi nava wansi nga nkimanyi tate wange naye nga simanyi nga kiri kyamaanyi nnyo naye nagendayo just to get exposed. Daddy yagambanga atya? Kuva wansi mama oli mulungi you can make it my beautiful girl nga njagala. Nagamba nga you have nice eyes. Neda tabigenda kale nze nkugambye you have nice eyes. Nenyabo naye nga tagenda mu details naye akugamba oli mulungi you're beautiful you can make it you can pass you can make it in life. Noza yali at shaping just to survive n'okwekiririzaamu. So ng'oyingira empaka za Miss Uganda nga nyingira wazigenderamu luddawa? Nagendeyo Jinja. Lwaki wagenda Jinja nga bakuzaala eri kazo? Nagenda Jinja kubanga ali manye tewali competition. Eno watyayo ki mu Western? Natyayo kubanga wali abeekabaale foto kubanga Western Marara weya byonna birungi biwala birungi. N'olumba Jinja. Endumba Eastern. Wawangula Eastern? Nawangula Eastern. Wagenda ovayo ne bagamba no. I was not the first anyway.
bali obanga balungi naye era competition they are in name babeeye tororo. Okay. Very beautiful girls. Yeah, yes. They have that black gown n'amanya gaga white. So I went through then nezijeka night time teniranga etani kutuka ku finals. Kubanga twali bangi naye ne bajjamu asatu finalists. Okay. Kiki experience ki gye wafuna mu kubeera mu mpaka za Miss Uganda? I think it was my best experience ever. Yes. Nga bwe nkugambe, it was my first time to get exposed to be myself, to make decisions on my own. Bali tebaagala ngendeyo bazadde bange ngamba genda. Waguma otya ku tate yali strict ku luno? Mugamba ngenda. Kubanga sina kyakola. Sina tomanyi ngenda kuwangula ne bwesa wangula ngenda kufunamu byenjigano era a better person. Era I came out as a better person. Biki ebyo byogamba nti byakumakinga better? Twalina trainers, waliwo omukyala nga bamuyita Dorothy Tuma. Simanyi we yalaga. She's a very good speaker. Yatuyigiriza public speaking. Okwogera mu bantu abangi. Na bya confidence, building our confidence, kwekirizamu. Kubeerawo nga tulina bye tukola nga it's not about beauty. Twali tukeera ne tugenda mu exercise. Netuduka twali tubeera mu Akrite. Entebbe. Waliwo akasozi nga tudduka ku makya. Nomala n'okola emirimu. Kati ne batuyigiriza nti tolina kubeerawo nti you're beautiful. N'osiiga enjala n'okola enviiri n'obeeraawo. Ngolooza nti omusajja ajja kujjaawo olw'okuba ng'oli mulungi. Kati twayiga ebintu bingi okwebeesawo ng'abakyala. Kyoba olaba abakyala bangi abavuddemu mu Miss Uganda. Balina kwe beetandikiddewo. Kituufu. Bamanyi n'otandikawo zi foundation ezo. Most of them. Waliwo Dora Mwima, ayina foundation, ayina business, ayina like she's a... Waliwo Zuwena. There are many like you can mention. And there's also myself. There's also you. Chinzije Mukamwa. And you're on TV. And you've been in the papers. Thank you. But that's how I started, like, to be outgoing, to speak, to market my products. Okay, olinayo product yonna gye wakola mu kataimu aka ka Miss Uganda? Yes. Kubanga twalina talent show nga abalala bazina. I'm not a good dancer. Kati you had to showcase a talent. Kati zenetandikako bead making, paper beads. Yes. Nenzikola, nentunda, ne bazaagala, abalala ne baziteeka ku ngoye zaabwe, ne bangulako ne baziteeka ku ngoye. Kati nentandikirawo. Okay. Watuuka ku finals? Natuuka ku finals. Wakoma mu kifo kya kumeka? I was among the best 15. Okay. Yes. That wasn't bad. It wasn't. Even being in the finals. Kubanga mu Uganda yonna okubeera ng'oli mu ba 15 abawala abalungi webale kimakinga. Singa nange mali nkyasobola okudda obutoba nangenzeeko mu Miss Uganda onjagaza experience. Bakoma ku myaka emeka siitawo? Bakoma bakwa 25. Because that time I was 23. Actually I was the oldest. What? And I had finished campus, others were vacists. Yes. Were in senior 6. Kati mbakulu. Ani yawangula ku regime yeyo? Wamuyita Monica Kasiati. Oh yeah, erinnya ndijjukira. Naye ali mu business, mu fashion and design. She has a fashion house. Okay. Kati bwe wamaliriza Miss Uganda awo n'oddawa? Nenfuna omulimu gw'obusomesa. Wagufuna luddawa? Nagufunaawo Kitintale. Waliwo essomero baali bayita Crane High School. Crane High School essomero lyali ddungi nnyo Kitintale awo. Likyaliwo? Lyagendeye Entebbe, Kawuku. Lirungi nnyo. Birungi. Baana bangi baayita nnyo mu Crane High School. Nnyo. Ndowooza wano space badde temala bulungi. Kati n'aguleyo Kawuku n'agendeeyo. That was nice. Eyampa omulimu ogusooka. So nagendayo nagamba are you ready? Wagendayo ng'ogenze kusaba busabi? Kusaba mulimu. Tewalina kyoba connection. Are you ready? Can you go to class? Ngamba ngenda koma wencha. Ng'oddayo enkeera? Oddayo enkeera n'esomesa. Oyingira otya class? Kubanga eri experience ya Miss Uganda nga seetya nga
I have a difference with other teachers. Yes. Ne bampeerawo roles to be in charge of the library, to be in charge of the stationery, to be in charge of ati ng'olabika bulungi omanyi omuntu alabika obulungi abantu bamwettanira they want to associate with that person kati yensonga lwaki bakuwa roses wagenda oyambadde otya day one ng'oyingira class ali njambadde akakondo kange aka Miss Uganda once a Miss Uganda always a Miss Uganda ayambala akakondo nenyambala akasuuti yes I was smart when nayingira mu ssomero manyi abaana ba private schools bampa amanya ne sigenda googera olina lyojjukira naye abalala baali bandabyeko mu contest kati owuire Miss Uganda Uganda kati abamu bampita teacher Miss Uganda there's a lesson bazisomanga okay wakolerayo bbanga ki eyo akolerayo emyaka 2 nenvaayo ne bampa oba okusupervisinga exams mu inmates school Luzira. Okay. Nagenda nga UNEB chief invigilator. Ntuukayo ne banjagala no, they are nice people. And yet I went when I was worried. Ng'otidde abasibe. Ng'otidde ngamba bano ngenda when I took and it's a normal environment. Okay, not normal, but it's not what I expected. Kyogamba nti ne bano nabo abasoma abasibe nabo baba monitoringa nga bwe bamonitoringa bali ab'ebweru babaweereza bateacher nga abalala. Yeah, it's a UNEB center. Hey! What is done outside is also done inside. Okay. Bannange tugenda kubeera nga tugenda mu Bulango Mukwano ati bwe tukamawo tugenda kweyongerayo ng'atubuulira nti ate bwe yava mu kusomesa eri ku Crane High School ekitintale ate n'ayingira mu inmates okusomesa abasibe akikoze atya okukibiitinga ate nasobola okubeera nga aggulawo ne kampani ye ebyo nno byogenda okubeera ng'omanya mu programu yaffe eno eya Mami eyakolamu kati genda mu Bulango